Zabbuli ya 42. Ng'empeewo weewejjawejja olw'amazzi, bw'etyo n'emmeeme yange weewejjawejja ku lulwo, Ayi Katonda. Emmeeme yange erumwa enjala ku lwa Katonda omulamu. Ndituuka ddi ne ndabika mu maaso ga Katonda? Amaziga gange y'emmere yange emisana n'ekiro, bwe baŋŋamba obudde okuziba nti, Katonda waali ludda wa? Bino mbijjukira ne nfuka emmeeme yange mu nda yange, bwe nagenda n'ekibiina ne mbatwala mu nnyumba ya Katonda n'eddoboozi ery'essanyu n'ery'okutendereza, ekibiina ekyegendereza olunaku. Kiki ekikukutamizza emmeeme yange? Kiki ekikweraliikirizza mu nda yange? Suubira eri Katonda, kubanga edda ndimutendereza olw'obulamu obw'amaaso ge. Ayi Katonda wange, emmeeme yange ekutamye mu nda yange. Kyenva nkujjukira mu nsi ya Yoludaani ne ku nsozi Kerumooni ne ku kasozi Mizaali. Obuziba bukoowoola obuziba, amazzi go ageefuukuula bwe gayira. Amayengo go gonna n'amasingiisira go gampiseeko. Naye Mukama anaalagiranga ekisa kyo emisana, n'ekiro oluyimba lwe lunaabeeranga nange. Kwe kusaba Katonda ow'obulamu bwange. Ndigamba Katonda olwazi lwange nti, kiki ekikunneerabizza? Lwaki nze okugenda nga nkaaba olw'okujooga kw'omulabe? Ng'ekitala mu magumba gange, abalabe bange banvuma, nga baŋŋamba obutayosa nti, Katonda waali ludda wa? Kiki ekikukutamizza emmeeme yange? Kiki ekikweraliikiriza mu nda yange? Suubira eri Katonda, kubanga edda ndimutendereza, bwe bulamu obw'amaaso gange era Katonda wange.